namulonga waliwo sitwaye mwanyi ne sitwaye mwanyi nga bakwata abantu abo ne babasalako emitwe babapanga mulinga wonolaba ensawo z'emmwanyi nayishuwa nga sitowa kyekola ekyo sitowa kakati we baavundanga emirambo ne gikka wansi ne baleeta abalala naye ng'abo bonna babakwata lwakuba nti oli yakwesosangako kyoli muyeekera katayogera ng'oyo muyeekera yensonga erikyo natandikidde twakirizangako okukyusa amannya abamu baafanga amannya g'abantu balala kituufu kiramu yalina eddagala era tookananga kuba twamutumuzaamu emundu abaana kati nga nze nali kwegamba amanyi ge nalina nga nsobola okuba zino emundu zemulaba ezabujjo nga zemulaba ku poliisi zetutayise mugye naye waliwo abalinema kwegamba babali abavubuka nga balinangawo nolaba RMG oba ogitegeera ezo zolaba enneneko ezo naye nga tosobola mukubasasikirama ku mubiri era najjayo pisiro nga tulaba natta osiwa sikoyi bamuyita abananga abanda baabwe bamunda bandoza komanda omujjuke bamuyita odaga yali osiwa sikoyi n'amukuba amasasi n'agwa nadda mu lwandoova ye nga tukuta omundu ngankaaga obwafe obutono tumamirira emmotoka naye nga tusobola mukuba sasi ku mubiri naye twakanyaga twatambula kubanga nze nayambala ku ngatto galobwa bukanvasi we batuleeta we twayambala naye nteekamu ne sokisi naye twakanyaga emyezi egi nga teri kuddawa mu barakisi oli mubugatto obwo enkuba ekuba ngeno woogiraba omusana egwaka ne bukala era lwe twadda mu barakisi okugyamu bwenti eddiba lya wano era nze wundaba sina bunnasu obwala bwagenda musooka nefe okuva mu 87 86 ng'emmotoka wadde 10 tezisobola kuva Kaluma kugenda ggulu zimala kubeera 8 ne baleeta ezaffe 30 ye konvoyi kuziwerekera yabayeekera kuziwerekera ndi nga bajja zikuba kuziwerekera naye kati kikwewuunyisa omwana anywa amafuta nga nti ngenda wala ogenda wa nti ngenze eggulu n'agivuga nadda kwegamba nabo bannaffe baali twebaziza nti twagezaako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsanyusa okulaba Sergeant. Nange neesimye okusanga ssebo. Mbuuliza ku bannayuganda abo abatulaba. Bannange abali eyo abatuwuliriza nammwe abatulaba. Be baffe balamusizza nnyo naye be baffe bakadogo original. Abakyusa gavumenti. Ate mugamba original eriyo bakadogo duplicate. Gye bali. Nga badupu nga bakadogo bowe bakimanyi Sergeant ekyo kisoboka bowe bati bakimanyi mukama wange naye ffe NRA kadogo original abalwanyisa gavumenti tugikuba ne tugijjako eyaliko ebiseera ebyo. Okay. So omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti gwani kantandikiraawo abatuuliza amanya agange RA2584 Sergeant Isa Lubwama Sekasi. Sergeant Isa Lubwama Sekasi. Oyingira ddi ensiko? Nayingira mu nsiko mu 1982 omwezi ogwokuna. 1982 ogwokuna. Mbozi kyesijjukira kimu olunaku nzijjukira lunaku naye date ennaku z'omwezi sikyazijjukira. Oyingira otya? Kati waliwo bannange tonyumize ku mboozi eyo oyingira otya amagye gano? Kati waliwo bannange ndowooza ngeri twali ffenna nga tuli bato twanyumyanga emboozi zaffe noza ne tusinkanya endowooza nga yeemu twabula bubuzi awaka
tusalawo tuyingire ki tuyingire ensiko kuba ebiseera ebyo maama wange bazadde baffe baali battiddwa nga tetukyalina wakuddukira ntusalawo tuyingire ensiko ebiseera ebyo baali banzirusiza nga ndi bayitayo vumba bulemeezi wa maama wange omuto kati wetulabira abantu nga babamanyi abaali mu kitundu ekyo nga bamanyi kwegamba bannansiko nga tutandika okuwulira omunansiko ne tumugira mpola mpola n'atutwala waliwo we yatutwala ne batukuŋŋaanyirizaawo nga twamalawo ennaku nga 5 ennaku zawera 5 nga tuli bangi omwami najja nga ffe tetumumanyi twamutegeera luvannyuma ne bamutukwasa nga oluvannyuma nnyo twamanya nti yali afande kasiringi naye ne tubeerawo ennaku nga 2 waliwo be yatukwasa ne batutwala ne tutendekebwa ssebo nziko naye yaliyo okutendekebwa nze nalowoozanga nti olwayingiranga nga bakulagamu wali eri kuba ssasi tulowooza abayeekera bwe bakola ng'ekyo kiwe era nsuubira titwalaga bannaffe abaatula mu biseera ebyo abaaliwo kyalaga nti twagezaako okutendekebwa kuba abasajja tuba tulwanagana nabo ate nga abamu batweningidde Nigeria Russia kwegamba nga batusize experience beeksikeya nnyo naye twabakuba ne tubawangula batulendeka ffe. Oyogera ku myaka emeka egyo gy'oyingirirako gy'ogenderako okutendekebwa obusirikale? Sebo nalina emyaka 13 kubanga nazaalibwa mu 1969 ogw'omukaaga nga 27 se. So walina emyaka 13? Myaka 13 obalamusi gyegyo mukama wange. Noyingira ensiko? Nenyingira ensiko. Ensiko eno wajje mugendo olwo wajje mukuŋŋaanira omuntu yali agadde okumanya we wasookera ddala babatutte babatwala wa? Obatutwala omanye olwawo okutegeera wajolaga kati batutwala ffe twatutambula kiro nga mutambulirawo ku kkubo mu nsiko wadde ku kkubo nga tuyita mu nsiko naye muyeekera yenna atambula kiro teri muyeekera atambula misana twatambula kiro ne batutwala mu training we twatendekebwa bayitawo abomunansenyi wati emyaka mingi kuba binjogera 2 myaka nga 3 omwakuŋŋaanira okusooka okusooka nga tetunagenda mu training buwambo awo kujja we batujja ne batutwala mu training gyotajjukira naye nga kinakyo kiri mu bulemeezi? Kiri mu bulemeezi. Twakola training twali bangi. Olwo training nga mugikola emyaka emeka oba era myaka banga ki? Training twakola kumpi sijjukira naye nga nze mwe mwandaba engeri gy'emyaka miwanvu gyali wakati nga mwaka w'ekityawo. Myaka? Mwaka. Mwaka engeri gye twali bato mwaka ng'ate bwe tukola era nga bwe tukola nga mukola kyati nga waliwo ebyokukola wabeera ffe twali bwana abo batwambazanga oluusi tugenda tuleeke ngeze tuleeki ng'abasajja olwedde ebika by'emmundu kyekyo kyewambuuzizza nti babatendeka kyetwafunamu nga tumanya nti eno faazi eno baleta eno esara eno G3 kakati nga tukomawo ne tubaddiza lipooti naye nga tugenda we bali wennyini tubawala bala tuzanya tujawo tukuba mupiira naye nga tuli batendekesewo. Mujja mwezanyira mupiira? Olwo bwe bagonda bo bwe bagamba nti buno naffe katubukwate ng'olwo kiwedde nga nammwe babanywezezza baali tebasobola kukirowooza kutulowooleza kitunga ekyo
nga namu bakutuma n'ogenda wali yanga kuja hapa yeno nilete sigala n'omuleeta n'omumuwa oluusi n'akuwaayo ebitaali 10 kugamba oli mukulekinga nga tulekinga webuziba nemulumba ate nemukola ebirala kale wetujjukira ebintu ebyo byonna byetwakola tutuuse wano tuyingidde Kampala tuwulira nga tuli benyamivu nnyo kuba tetufiiriddwako ebyo byonna byetwakola yolisi okuwayo obulamu bwongo obwo ate nga bye batukozesa tuli baana bato tujja kutuukayo eyo mu kusomoozebwa okutwaliza wamu naye njagala tusooke tutunuulire olutalo nga bwe lwali gwebiki ebyo byejjukira byoyinza okunyumiza munnayuganda oyo kati mutabani wo muwala wo byosobola omunyumiza kati byewalaba mu lutalo eyo okutwaliza wamu embeera yali etya besikali okutwaliza awamu bye nalaba mu lutalo wentandika obyogera tusula wano okumala wiiki nga 3 bingi nnyo naye nja kugezaako obanga bingi tutula tulogootana musula tulogootana tutandike kyenzijukira obulungi ennyo buli omu okwalinga oba kuba kuzuukira kwe kuyingira Kampala oba okuyingira Kampala wano twayingira Kampala twakuba emmundu kakati olwo wali nabuuseewo mbadde nerabidde kubanga tulina ebibinja abasikayi mwe tulwanira bwe namala training ne banga bagita yali first division nga komanda waffe yali afande Pekusikutesa omugenzi kati yafanga ali ku ddala lya Major General njeyo omumanyi bulungi sebo akati tutwayita eyo ne tukwata sadi y'eggomba tujja emmundu gyenjijukira obulungi yasebbukira wano bwe bayita mu Lwera awo ku Lwera emmundu yali mpitirivu nnyo ne tulwanagana nnyo ate ekyomukisa omubi twakubaganako ne bannaffe awo abannaffe abo yali bagita Sevenisi oba ng'ekibinja kyammwe oba yali Sevenisi nga baffe twasisinkana ne tukubagana mutategeera era bangi nnyo bannaffe ne bakola ki ne basigala awo naye nga ffe twasayininga oba 10 ligudde mubadde 3 omwenda mweyongereyo paka Katonda yatukwatizako ne tukola ki netugguka naye kyali wano mu kibuga nawe wennyini wano wentudde wennyini wano wendi wano kyali kizibu nnyo oli omu ku baawamba wano kati ffe tuyingira ekibuga ate ffe twakwata baatusindika saidi kuva ensambya awo ffe twaliwo nsambya ogende Namuwongo ogende Kinawattaka paka Mbuya awo wensookera n'okulaba kwafande omanyi awo nga mwesobola okuva eri mwenna naye nga tomanyi onaatuuseewa awo afande zaali ziwera ssaawa nga 5 afande ani gweyogerako afande swali muswale ne bajja wali tomulabanga nako nali simulabangako ngamba okuva twatandika okulwana ng'owulira muwulire lwetwabeeranga naye nga tulabagana naye nga okusimbula omundu etukola ati buli mutuuka bannamwe oba mbadde 10 musobola osigalawo nga 9 bwe mutyo kwegamba buli bulaba ku munno ate obanga alabye omuntu kwegamba akubuzeeko kumala ebbanga eddene oba muganda oba kakati awo tukuba emmundu awo tulwana okuva nsambya tujja Kinawattaka awo Namuwongo awo Kinawattaka tugenze paka Mbuya twajjanga ne tudda twali batono nnyo twajjiranga ate ne tudda okuyamba kuki ku bannaffe abatono abasigadde twagezanga okugako twadvansinge tugende mu maaso ate mugenda okulanga ate emabega bazze bangi
ate ne mukomawo awo afande swale wajira no mugenzi Kayira Andrew Kayira waliwo ne Kopolo simanya ne musika nga Kopolo kati yatusanga tuli kinawataka fande swale bamina atwebaza kuba tumaze okutuma emundu nga tuzitumyawo werwena paka industry ya ngejudde mai ngejudde mirambo namba ise nga tuwakubye twabakuba nnyo byonna nga maiti emundu tuzikuŋŋanyiza ziri wali afande najjaawo gamba waliwo n'abafedemu awo ne batugamba kakati bannange bino tubiveeko fena tuli muntu ogu tulwanira ekintu eki kimu kulaba nti twejjako abasajja bano abatusa okutumalawo era bwe tutyo ne twegatta ne tuba nga tuli wamu kubanga twasangamu mwalimu abafeddemu amo bwe batyo nti ffe twabeeranga omwo mu nsiko naye twasobanga okutambula kati nga twalumbako ne tukuba abasajja ba wano oisidegayaza bayitawo enamulonge naye nga twava walako okujubbalumba omanyi abasajja abo enamulonge awo waliwo sitwayo emmwanyi naye sitwayo emmwanyi eyo nga bakwata abantu abo ne babasalako emitwe babapanga muli nga wono olaba ensawo z'emmwanyi ya nga sitowa kyekola ekyo sitowa kakati bwe baavundanga emirambo ne gikka wansi ne baleeta abalala naye ngaabo bonna babakwata lwakuba nti oli yakwesosankako kyoli muyeekera ketayogera ngaoli muyeekera yensonga eri kyonna natandikidde twakirizangako okukyusa amannya abamu bafanga amannya g'abantu balala naye nga abantu be bata tebalinaki tebalina mumisango gwonna so ng'olwo ekigendera ky'okubateeka omwo ki okubattira omwo mu kisitoowo lwaki nga tebabattira eyo ne baleke ndowooza bagezangako okukikweka abantu nga kijja kulabika bubi tomulaba abasajja bali nga tuli mu nsiko balinanga ekitundu nga bayinza okujja kati nga wona olaba nti wano wa nti katwe nti ku kyaki kati ne balonda nti awo ku kyaki we tugenda okuttira kweganga ediringa ettambiro mu Uganda lyetuyita ettambiro lufula nga babatambuza bajja mu mayongaana nga babattirawa nga babattira awo kati nakiri we kyali so awo mwalumba kuvaawa okulumba okubaawo awo okubaawo twalumba okubaawo twava saidize bayitawo vumba kiruda vumba ate naawe wenyinyinyi kwekatwasuka ne tuva saidi mu kikyusa omuna mwalimu diro obwawo nona nga tulina ditachi zaffe paka eri gundi okuviira ddala ekikyusa awo nanga ditachi zaffe kakati ffe twava vumba waliwo engeri eyumbayumba bityawo ng'olwo emyaka gigenderedde babitawa nze bamutanga Sebirumbi ataliyo n'omuzibu naye nono nga ye Sebirumbi waliwo gwe tuli yali omuzibu ennyo wadde twali bato katumira abasajja tubakuba era ffe abaana abato twalifiiriddwako nnyo kubanga tulina munnaffe Sajenti Kita Kadogo lanka ye munne yange ate ffe tetusukaawo kuba ekituufu tetusomye n'abaana betuzadde tebasomye tetulina kubeera awo bwe tutyo kuba twali tuviiriddwako singa ffe okuva eno okuyingira mu nsiko twali tulowooza tewaliyo emmundu naye nemmundu abasinga tuyita mu Kiswahili tunagamba tunagyesugulikia era emmundu gyensookera ddala okukwata mu ngalo zange nze nagyekyajingira awo tukiyita kyaji nga mmaze obbakuba n'ogenda nze nagyekyajingira nga tenatuuka nakyajira olwokuba nti nali njagala nnyo emmundu omanyi waliwo eri ekijasi babagamba tingamba kyaji ogwokusatu nga muyimuka nze olwagamba kyaji naye ogwokubiri neŋŋenda nga abasajja bakyalina balamu omusajja nenyimusikanako ng'alaba
ninga bamukubye eriiso lyonna limu omusaayi gukulukuta weeguti gukulukuta ekituufu baali balamu kubanga mbanzizeeyo ntekinze kavo manyi tuba tulwana tulina twebaka wansi mba kyenyiŋŋendewe nti wansi amasasi ne gaddamu okuvuga kitegeeza baali bakyali baki balamu ebyo byonna byonna twakola lisiki tuwaddeyo obulamu bwaffe nze yatugambanga kubanga infact abaana bato twali bangi nnyo bamigadde twali ne baserunjogi waliwo abalala waliwo abawala nga Sala Kompola bangi n'abalala besikyajjukira twali bangi waliwo omwana bamutanga senior soja waliwo nono omuwala yakava wano era oyo nagundi nasaazi tulinayo baayidda abaana abawala bangi nnyo era abaana abo bo baali mu nsiko nenkale nga bali baddeddeko abawala kubanga babakwasa afande nalwezo nga yabalabirira yalina okubeera nabo n'ogenda n'olaba omwana n'omugwako eyo omuwala gwe mwali naye amazima n'omugamba kati mukama wammwe mugendayo tabalaba nako tabatunuulira nako abaana baliyo babonaabona kyekimu naffe nga bakadogo kubanga ffe kati tukunze tulina n'abazzukulu twenyigira mu bintu byetuteekwa okwenyigiramu nga kalica zaffe kubanga kati ng'okuziika wetutuuse tusobola kubeera nga olina n'abazzukulu nowulira nti kukyalo kufuddeko jjajja gundi tugenda ne tuziika naye osanga eyo egomba weeyo n'osanga abaana be wali nabo ng'ayambadde lugabiri wanayambadde siripa naye nga birimu n'ekituli naye nga yali sajenti w'amagi oli mu kibinja kya afande Pecos Kutesa kati awo nga bateekateeka tulumbe Kampala tandika okwadvansinga tujjeko gavumenti era ffe twayitira Gomba nsiko eyo mulwanira wana nga temunatuuka Kampala mu nsiko nga tetunabatuuka Kampala twasooka ne tukuba abasajja ne tubagonza waliwo okuvira ddala ekatakwe yonna twajja tukuba abasajja nga tubakuba abasajja bano baalinga bagenda babasuulasuulanga kugamba nga nabo bakolanga ditaaki olwo batandika otulumba kati nga tuvudde Gomba olwo tuli ku luguudo tujja naye tumira mu luguudo nga mutambula waliwo kyetuta extended wenza okulaba ekkubo weeti naye nga tuli bwetuti eriyo nena tetukuba bali ku kkubo bokka muyingira mukyokooza wonna tugenda tufeffe tatulinga abeera nga banagamba kulaki abadduka bafa abalala beewaayo bwe bityo ne tujja nawalala awali awazibu ennyo Katonga oyo ayogerwako nnyo Katonga yali muzibu nnyo Katonga no mutuukako mwaka ki Katonga tutuukawo anti Katonga wa mirundi ebiri waliwo entalo ze twasooka okulwana ziri emabega ennyo kati nga onolaba nti bakuba tugamba Kabamba yakubwa emirundi ebiri kati ne Katonga oyo naye wa mirundi ebiri waliwo abasooka luli edda ne bajja era ne bateekawo awo amagye ag'oboti ne gabeerawo naye era twagalumanga ne tugakola ki ne tugakuba naye nze mbadde ŋŋamba wano nga tuyingira ekampa audhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Eriyo nonna tumaze okuvaayo. Olutukutu olugendo olutuleetawa Kampala olutuleeta Kampala Katonga awo olutalo lwali w'amaanyi kubanga
baletawo ne ku tanka enwanyi era nzijukira bulungi nnyo yali oba yali afande oba yali Kasule Lumumba oyo Kasule Lumumba yaniye nimwogera simumanyi nnyo yali komanda yamu kuba komanda bali basinga obulungi ennyo yazaala ono Honorable Kasule Lumumba sikimanyi sikibuuzanga keekyo be bamu bakomanders tulina bakomanda mu nsiko sebo ab'amaanyi mu nsiko eno gwe wakolanga ki kubanga mu nsiko eno waliyo abamu nga balwananga naye ate ng'era ba bodyguard waliyo abamu nga n'okufumba zekitoleko yatugamba yafumbanga n'okufumba abamu nga n'okufumba bafumba gwe mu nsiko eno kiki ekirala ng'oggyeko kuba nti kati tulumbye kyeweetabangamu kakati ffe emyaka saizi gitwalimu bettaniranga nnyo okubeera beesikooti nga twesikootinga kati awo nno olina okunnyonnyola Munnayuganda waba ogamba saizi gye mwalimu bettaniranga nnyo okubeera beesikooti oli ayinza okugamba nti esikooti alina okubeera Kanyama esikooti alina okubeera omuwanvu abamu bo bwe balowooza gwe tulaba wano beesikooti baabamu bateeka okuba nga akoma eri musajja atiisa simanyi oba kyotegeeza ne mu nsiko bwe kyali ate kikwewunyisa nti mu nsiko ate abali beesikooti bali mu myaka 14 15 abato gw'olagira n'akola kyonna kyo kakati nga afande waba atambula olina okubeera naye abalala bayoleza engoye bebakola ki nga waliwo kugamba basinziira kugamba buli omu waliwo komanda yatunulanga n'alaba omwana nga wa myaka 10 kubanga abo 8 twabalina mu nsi ng'omwana wekyasobola kukunya kipale kibi ebintu ng'ebyo nga tuggyeko n'ebyo twaliwo era gye batutumanga nga bamanya ani asinga okumanya nnyo ekitundu bwe kiti nti gita oba nenagundi nga mwambala munyiriddeko ffenna nga tulina enkwagulo naye nga mwegezaako okwefaananyiza abantu abatabadde mu nsiko ab'ebweru naye batuma ogenda okureekinga nga waliwo ekiri mugende mu kitundu bwekiti twawulidde mulabe ki ekiri ebitunga ebyo oba bajyasinga abo balina mundu ki ebitunga ebyo so mu lutalo oba mu nsiko eyo ensonga ey'okulya ensonga ey'okwebaka simanyi oba ebaayo n'okwebaka mwagisanga mutya oba gwe wagisanga otya nze era nja kwogera nga seogera nga nze wabula njogera ne bannange omanyi nze njogera nnyo grade yange abaana abato abaali abato kwegamba ebimu kati ng'okulya ko twali tukuvuddeko ebiseera ebisinga lw'ofunye olya lw'otafunye tokola ki tolya kubanga oluusi okusinzira kyobola nti paka kati abaliwo bannabyabufuzi boogedde bingi nnyo naye era buli ajulira agamba kale gali amagye aga NRA buli wewulya NRA ege amagye agali muki mu nsiko kubagala okubona oyagala okulya ffe ssebo mugenda n'okola ekikolo kya muwogo eky'omuntu oyo bwana gita akimanyi nga kakumbi bakuttirawo teyaliyo bubbi ng'obubbi ofuna kakumbi era kwekola nti aboogera bajulirira ffe abaava mu nsiko NRA kakati munnange maasobolanga baana twalyanga n'ebintu tulya ensigo zaffe n'ezo twazifumbanga abaana oluusi nga bifuluko obyo omanyi abantu myaka mingi badduka mudda ng'abaana baleeta amaliba agagano omanyi mu Buganda wano waliwo amaliba g'ente ezo bagafuulanga emikeeka ne bagatuulako naye abaana basobolanga okujja n'eddiba eryo kugamba ngeri yafuuka numaniziraadi
temuli mu muntu ti wano wasangibwawo bano oba bano no man is land kati nga bagwa ku ddiba eryo baliteeka mu mwalango omwo ne lisulamu ne lizimba osanga bakumya omuli ekyo bakolokota balya kati ali eryo eddiba nga ekyanyama munaye sirya nyama naye nga asooka olya eddiba eryo oluusi batulumbye tuli mu kupambana n'amala ate endala ennaku nnya nga tazeemu kunywa nga lyamukwata enkokoto nga kyali atakiraba nga tewali eddiba ne lizimba teeka mazzi ne ligonda eribadde likakanyadde ne balikolokota ne balikalirya ne balirya naye nga lya myaka nga 5 mu nnyumba bwe yali talya ennyama tewasanga obuzibu ennyo mu Lutalo kubanga mu nsiko ebeerayo busolosolo era busolosolo busolosolo omugwa ku kiraalo ky'ente ekyo ne mutandika zeekolako tewasanga nnyo obuzibu era nabusangira ddala si mu nsiko yokka paka nga tumaze okuwamba kubanga we twawamba twafuna kale emmere gye bakozesanga abasirikale mu ntalo biifu oyo bijanjaalo naye neesanga ng'omukebe guno gw'ebijanjaalo guba mwetoloovu bwe guti ate biifu kikwegamba guba gwagundi osobola okuguteeka muno wooti mu nsawo kati omukebe ogwo nga tosobola giteeka mu bisawo bya gundi muno n'otambula bwe obuzibu n'obonaabona obuzibu bwona bufuna naye era nga kasanga era mumanyi nti kati ntuuse ku ki okusinzira ku kyenavaako emabega eri so okulya kwali kuzibu ddala okulya kwali kuzibu nnyo 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 naye ate munaye twayingira ekibuga nga tunyirira mwayingira ekibuga nga munyirira kirana mukaga buli omu ayagala alabe kumuyeekera nga balaba balowooza nga ndowooza omuyeekera nti enviiri oba zaamera muno mu feesi naye twali tunyirira twali tunyirira so ate okuwummulamu okusula eyo ng'omuyeekera akola atya awagaye tojja kwogeranga gwe ojja kwogeranga mmwe walingawo kwebaka kuba abaŋŋamba nti mwatambulanga ne weesanga nga weebakidde mu layini ekyo nakyo otambula abasinga kye bagamba nti ekyo kisoboka kitya era abantu bangi nnyo tuba tubanyumiza dda mikwano gyaffe oba baganda baffe oba tegundi tuyite ng'omunyumiza alaba nga firimu kisoboleka ddala era kisobolekeka ddala oli naye naaba nga atambula olaba amagulu gamuvinga gati naye ng'omutima gwakoze eki yeebase nga yeebase eno owummudde owummudde naye ekibiribiri kitambula otyo nga weebase kakati awo kubyamu nga omumaze okugyawo ate ne mugwa mu ambusi naye babakuba olina okufubutuka ate ofubutuke tofudde naye lwakuba nti kiri baki olina kugendako ekyo kyewatrainingibwa tekikava omale okwetegereza kyekigenda mu maaso kuba engeri gyoba mutulo ate okugezaako ennyo okugamba buli kimu okikole mbwangu weekanga ate banno bookubye kituufu weekanga bwekansi weekanga banno baffe mwekubye so mu nsiko eyo teyali kuzza misango teyali ki ekibonerezo kakumpi emisango gyaliyo anti musango gulinga tteeka kubanga etteeka okufuuka etteeka omala ddimenya weŋŋamba era abamu bannaffe abamu nga womanyi abamu abaana basugiranga oluusi ne bagira ekibira basomose nga womanyi n'emyaka gyali mimpi ayagala alangere ewaabwe wali ne babutula agendeko ewaabwe ebitunga ebyo omusajja ne bagamba ate nga kituufu kubanga aduuyi ajja kujja afata gwomu ate olukaaga oba ebina abamu era baafa ng'olaba oli mu kitundu okitegeera ate agatuukako so nga negyotuuka abantu badduka ddala sibaafa bifulukwa naye ng'omutima owulira nga tewakyali omutima owulira oyagala gugendeyoko weebuuza maama akyaliyo taata oba gyali baganda bange oba gyebali oyagala webbe nga kikigendererwa
so sinti agenze agenda kuba ono bani kubanga we muli wonna yafuuka dda danger zone mailo nga 88 buli side n'okusukkawo wabula ogenda otunulekawo akawulabe baani abaliyo ekyo kyokka munnange nga kikussa bwe lugendo kyo luwanvu lwoyinza okwogerako lwe watambula mu nsiko eyo olugendo lwe natambula mu nsiko oluwanvu ennyo nga tukyali mu nsiko twatambula okuva Gomba ate eno si Gomba eri yennyini eno gyatandikira eno okuva eno empeji eno nga Butambala eno eno ne tutambula paka Lukaya naye ate waliwo oluwanvu ennyo natambula luli maaso gye tulaga eyo nalwo nja dutuukako ate lukyasinze nolwogerere mwavaawo paka wo olwo oluvannyuma nga nti olwo tumaze okuwamba nga 26 batugambye twekuŋŋaanyiza olwo olwa nti nga ffenna tuli mu kyaŋŋanyika abaaki ffenna ne batugamba tugende ku poliisi Naggalamaawo we twasanga bannaffe ne twekuŋŋaanyizaawo katumala okwekuŋŋaanyizaawo oluvannyuma abantu bajja bagamba waliwo abasajja bali mu kwetegeka kutulumba bayitawo mpamasetrite awo nakiyungaawo awo wetwakeera ku makya tetwawummula omusika tawummula tumaze okukekeza wano enyago ne tukuba abasajja abo n'abamu tubakwatanga balamu naye abasajja abo balina emmundu nene balina emmundu zino zemulaba zebasika bazita 14 balina 4 era tebatwisa bulungi abasinga bannaffe baagwawo basigalawo kakati otumala okuwambawo omanyi amagye gatambuliranga mu bibinja kati mwe mumala okukola ebyo ng'ate mu safety nga mugenda awalala ng'ate abalala bakola ki nga bajja kati batuwaddaawo olwo tuvudde omanyi tetwalina battalion twali mu koyizi olwo njawulo ki wakati wa koyi ne battalion battalion kati koyi ebeeramu abantu batono battalion ebeeramu abantu abasoba mu 6 kakati awo twatambula okuvaawo pakalira bigere mwava wagomba agambyewa olwo nga tumaze wano okuwamba era batugamba mugende Naggala ku poliisi wali RV bannaffe kati ng'olwate batonzemu bannaffe batutte musaada ku lw'e Masaka bayitawo ekatende mabuyaawo waliwo basikaye bannaffe ekibinja ekyo bagitanga 7C eya brigade ya Matayo Kyaligonza nga babakubirawo awo kakati ffe abasiga batugamba tutambule mpola mpola oluzigina mu saa 11 awo kitundu ne tutambuza bigere okuva mu paaka wano paka ne tukawali Naggalamaawo kakati enkeera ne tukola kugamba emirimu gyatwagira okukola abamu batambulanga waliwo obumotoka obwo bwatuyamba nnyo waliwo omotoka twayingira ekibuga bwalinga bwa information ebiseera ebyo walinga Suzuki kati ng'osangako abajjasi 5 sebo nga abantu befuukira ate bannaabwe nga babuukya osanga uli bamusibyeko essanja bamuukya tono yali wa UPC ate nga kiboogera kituufu kubanga omuntu oyo omu ffe batunyonyolanga abasiviliani nga sizza abantu ku kyalo abawera 20 yensonga nga ntandika gye nabagambye okukyusa amannya era abasinga tulina amannya 3 ekyo kyali kigendererwa ekyo kakati wetwamala okukola ogwo omulimu gwawo tumaze okuba abasajja abo nga wenkunyonyodde bannaffe abalala bazze batugamba twatambuza ebigere twalina tewali twalina emmotoka 3 kuba twalinawo waliwo pikapu eyaliwo waliwo emmotoka ya Fande Jabbeeri waliwo ne tata twattika amaguduliya zentamusi omutufumba mwetuziyita netutikako obuwunga amasepici ago webityo waliwo egama n'abamu nga womanyi ffenna tetwenkanya mubiri waliwo abakosebwanga ne bamubeba ne basuula eri waggulu
mu motoka genenge mu lole judo obuunga ne basuula eri nga mulaba ate yakoze eki aweddemu nawo mulamu ate obuulyawo yaddangamu ne obuulyawo nga bamugyeya lemuze mukoze eki mutambudde kakati ne twatambula olwo babagambye nti tugenda lira nga bababuulidde era twatuukawo nti era kigere twatuukawo fetebo fetwasooke tutuuka akokolo bayitawo akokolo mu maka ga eyali president Obote waliwo n'ennyumba z'amategula zaali ezi naye nga tebaatukkiriza era tewali yayingira omanyi musigale ffe tetulinga mmwe tukozesa nnyo kintu wooda ennyumba twazeetoolwa bwetooloozi bwe tuti tuzeetooloola waliwo mpozi n'ebikajje yadduka dda Obote nga yadduka waliwo n'ebikajje emmange nebya gowa mpozi ebyo byosijja balimba byo nga tufa twalyako ate wawafu batwalanga nti zaffe batta bakitaffe busi naye ate ekikajjo twalyako ngaomusana mungi nnyo olwo lugendo olwali oluwanvu olwo lwenasimbidde ddala okulaba kubanga twalinanga emmundu magazini 3 oluusi nga tukyaginze negundi omanyi nawe mwatambulira ku kkubo era nti nga mwebali mugenda mupiganira si musululu moja nga waliwo emutuuka ne mubalengera ngaeri extended kwegaguma musululu naye nga mukyuse mwena mutunula wamu kyebayita extended buli omu ng'ayitawuwe oluusi ekintu ekyo kati bwe mwali badde mutambulira obuddakiika 3 nga muyinza otambulirawo essaawa kumpi 4 kwekuba tetwetambula ntitugenda wabula twagenda tukuba aduuzi twagenda tulwana bulwanyi kubanga wonna twaliwo ne tujja Lubonge Barakisi Tororo ne tukola operation mu Busolwe Busembatya omwo ne twakolamu operation kakati awo bwogambye nti nga tumaze okuwamba nze mbadde manyi nti bonna waalikiriya nga mugenda kutambula paka eri paka lira sikutambula sebo era bale manyi mwagendera mu Musululu nga we bayise obuyisi tuyitamu nga tukyekinga eriya nti wali buzibu bagenda bayitamu naye nga waliwo era mubasanga we bagamba nti lazima tufiire wano ate ne muddamu ne gavuga buto kubanga kati wetwavaawo ne tujja twajja Lubonge Barakisi Tororo ne tuva Tororo ate ne tudda kugabufe nga tetuliiko nti kati okutta wano ate ogenda bwoti oyinza okubeera okugereza nga olinga Masaka nomanya mugira kukwata wali bwe Masaka ate okakana nga toli ku Lwentebe nga buli otuuli awali ekibiffe tulikola ki kikulu twali batono nga tewali musika wankalakkalya nti ono ayise ku luguudo luno ojja kusanga nti ono yayita Egomba omulala n'ayita Ebugerere naye nga bonna ono we yayita n'ono yayitawo olwokuba twawanyisiganyanga kakati lwe tuvaawo ne tukanyaga paka bayitawo Rhino Camp sadi za Arua we baziika omugenzi Reti Abiriga awo ennyini awo batugamba kifo kyali kyaba refugees naye nga kiri ku nnyanja kwennyini Nairo ku nnyanja era awo nga amasasi sebo gali gatyavuga nga olutalo lukyagenda maaso kubanga batukuba nako fengeri gitwali baana bato abalala bubeeyo mu byalo wale nnyo tetumanyi bya nnyanja twalaba eryato nga lijja twaliyita mmeeri fenna ne tuddaawo ne tuyimirira awo emmeeri yiye ze so eryato gye bayita sabumarini lyato lirwanyi kwaliko abajasaaba era nti abajjukira bulungi nnyo kwaliko simwogeddeko obubi omanyifu abajazi ogubanga muzannyo kwaliko omugenzi Reti Abiriga kwaliko Juma Oris ne Sergeant Sokolo eryato lyaliko emundu nga nene mukuzira kutunula nga tuzira negyetegereza naye yalinga GPM gyobunene nga bagisibye emabega nejjukira tiwe liba lijja oba oliraba maaso gaalyo naye kakule okwali badde okukyuka okola yutani ate kwekuba
ekika ky'emuntu tetwakitegeeza bulungi naye mu sayizi era baatukuba ne batulisa bubi ne batamu nga bannaffe abawerera ddala nga musanvu gwafa. So olutalo terwali muzannyo terwali muniino olutalo terwali lwangu ng'one bataliyani endala we zijja zisembera mukugambye mukulemberako ate bannamwe ne muddeemu abega ate bannamwe okusinga twali ne first gundi first bataliyani olwo bagenzeewo 27C. Kati nga omumanyi byo bikyuka buli kiseera kakati bwe tuvaawo awo bajengera ne banteeka ate mu 27C n'abasirikale abalala abasirikale abamu nga tetwalina bataliyani nga omumanyi kubanga ffe tetwalina ejje oteeka okuba nga ow'amagye amanya section n'amanya platoon n'amanya company ti ekoyo oba sikoyo ebyo webityo naye kwegaba nga we twali bayeekera ffe twali bayeekera tetutole magye twali bayeekera twali bayeekera oli mutuufu ku nsonga eyo twali bayeekera teryali jje nti ejje lyagundi olwo ne bangaba ne batukyusakyusaamu mu 27C battalion embeera mu 27C awo wetuva ne tukanyaga paka moyo awo twabeera nyo balakisi moyo awo naye twafunanga information kuba twayingira Sudan nga n'abajeekera baggala nga bakyaliyo twayingira Sudan mayiro nga 75 nga mujagaza ki Sudan era waliyo abaavangayo kuba bano abadduka abaava wano withdraw ba withdrawing paka wa Sudan naye ne mbalumba naye nga abayekera twabayitangamu buyisi twabayitangamu pogati tukubagana nabo nga tunoonya ate bana bavudde mu Uganda twayingira so ne bajjayo n'ennyonyi obunyonyi oba bwalinga 3 ne batugamba bazitwala esumane ku mulembe gwa Amini zaali migi 25 ne bazinona ne bazitwala ne bazirete ne Kampala akati tugenze tukombwa Uganda abalala naye nga waliwo atawazibwa ennyo nga moloto eyo biki naye nga ete nnyo omuziruka abo abantu beyo omanyi nabo bakyamu bali eyo moloto bakalomojje nga aliyo babbi bante we batu nitubeeraawo kakati netumaliriza tutegedde olwo abasajja bano bakoni nga tetunaba bamanya nti gye bali kati loza bakolera lyogo olwo tuzze mu mabalakisi gaffe tukomyewo kati ndabe tuve moyo ne batukomyawo ne batuleeta paka ggulu olwo lwatunya n'emmotoka tutambulira ku mmotoka ne tujja mu ggulu eggulu wetuukaawo olwo nga ebiseera byetoolodde abasirikale bajja kutwongerako ne battalion tujja tujengawo tuzimbawo battalion empya tuzimbawo empya kati tubeera ggulu awo ate abasirikale ne beeyongera obungi simanyi oba baliwo nga ne baali batrainings olwo ne tujengawo 39th battalion olwo ate eyafande kutesa nenjivaamu olwo nenzijja ewa Reti Laubeni Kondere olwo nga bakukyusa bukyusa abasirikale babeera omusirikale tabeera wamu atujenga kugamba abaana balengeri gye bajja nga bapya nga bapya nga balina experience mulino bateekamu ffe nga ono gamba nti tuzimba timu ya mupiira naye defend ono twayika gundi abo babeeremu kwe tuba tuzimbira nga tusobola baleka bokka ne tubeera awo nga tukoze operation omumonomo okutandikirawo nono onyama bibiya moroto twakola kwegamba nga ffe tetwebaka tubeera mukola operation naye lumu tuba tukyali mu balakisi omwo ng'abasajja abo ndowooza bwe baava eno abamu emmundu zaabwe bazitereka mu mayumba naye nga weewunyi abamu be batuguza n'ebintu wali ku kwota gaadi
waliwo gwe bata Lieutenant Colonel Kirama ne batulumba mbalaki nga ndi ggulu awo batulumba saa 10 awo nga bukya ne bakuba kota gaadi ne bayingira era ebiseera ebyo bwali oba 88 awo wendabira muzeeyi nti mukambwe wabuze kyatuyisa bubi nnyo muzeeyi Museveni yajja yennyini era twasula naye mwandaki nga yalinga komanda kwa waali ate naye nakomandika nga waali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Twasula naye mwandaki nga bamaze bakuba ono kwa kyoli ini ne twabakuba ne tubagoba ne tubatuusa anti omanyi babuzaabuza kati bobo tebawizidoolinga lumu tibakwata abala bakwata abulira abala ne bakwata eri twabayisamu pekyoko tubatwalira dda tubakuba abala ne badde eno sayidi ze anaka eno sayidi za anaka so muzeeyi n'amanya nti eriyo baaduuyi bakyaliyo Muzeina naffe ffennyini tumanya si muzeeyi yekka kubanga twagendanga ne tugamba okukyusa woti ulyagudde yeevuunise n'ogamba nsi musajja atatuguza n'emiyende n'ebikajjo nga n'abamulu kwegamba bambajjanga kati ngoyo Kirama nze tandika okulaba Kirama yalina kalandova nga kampi Kirama nga yate yatwetera n'emmundu ezaali z'abajaasi bano abakoowa amagye abadduka eno e Kampala abaagenda nazo nga nazitika ku mmoloka nazireta nibuna Kirama lwe yeefula omulungi abasajja bazibu nnyo Kirama nga ne Barakisa ayingira naye koolo batulumba naye yali alekinga ndowooza bwe batulumba Kikwewunsa yali komanda yali amanye komanda ne tukuba abasajja bayisaawo waliwo bayitaawo maaso ga Barakisa waliwo abakazi bambi batundirangawo okweta ebiki ebyo nga tugula amenvu biki ebyo waliwo n'ebintu babitalabuulaawo okubayisaawo paka kwa kyoli ini bagoba bakawunya amawayo kati awo ne tutandika okubeera lati awo ate ne tufuna emirimu ne tutandika n'okugamba bannange tulinga ate abali mu nsiko kubanga olwo ate gundi nezitandika operation olinako ogambye awo wamanyira nti muzeeyi mukambwe naye totubuulidde kikyali muzeeyi we namumanyira nti mukambwe asula mwandaki kyekyaddaku muzeeyi namumanyira nti mukambwe munaye engeri gyali afuuse pulezidenti ogutali mwezi gumu ogutali mwaka gumu abalala abasinga awo ate aba ayagala nnyo obulamu naye muzeeyi yatulaga ddala mumalirivu era ekyatuwanguza olutalo bumalirivu yalumba twasoma nti nga mwandaki bajje tubakube naye tebasobola kudda kuba twabayisa bubi nnyo etwabakuba bubi nnyo n'emmundu ne bazisuula n'emmundu ne bazisuula so awo muli ggulu muliwa olwo tuli ggulu kakati olukoni gundi Lieutenant Colonel Kirama wamanyika bwe twasooka okumanya nga koni tannamanyika kakati wamanyika bwe tumala omukuba ne tuzibuka amaaso tugamba abasajja Kirama yali maje go Obote Kirama oyo yali mu maje ga Obote simanyi bye mabega kubanga nange nali muto naye nga nze mumanyidde maje go Obote Kirama bamuzala nebbiya so mmala omukuba koni otyo kati we tutegeera nga tetumanyi koni kati we tutegeera ye abasajja bali ndoza bakola ddala twatandika operation kati ate ezo operation bannani ne tuddamu ne tukola emirimu ng'ate gye twakolanga mu nsiko ne mudda mu nsiko tudda mu nsiko era nga tubeerawo era nga nsiko ngera tuli mu nsiko nga bwe twali kuba twatandikawo operation yatandikawo yalimu bafande
Kibiranga bongolo ndi 39C naffe twalimu 39C alimu nga mulimu twali battalion nga 3 naye twakanyaga twatambula kubanga nze nayambala ku ngatto galobwa ku bukanvasi watuleeta twayambala nenteekamu ne socks twakanyaga emyezi nga teri kudda waka mu barracks oli mbugatto bwobo enkuba ngeno bwogiraba omutane gwaka ne bukala era lwe twadda mu barracks okujjamu bwenti eddiba lya wano era nze wondaba sina bunnasu obwala bwagenda musozi yeje emirimu gye twakola bwagendera mu ngatto obwala bwasigala mu sokisi kakati olwo tabalide wali ojja mu bwoti okutunulanga obwala olengera kino kiri ekito okugamba kyavunda nekikala nokalako kagendera ku sokisi kati kubako kino ekimererera olwala olwokubikyo kitegeera naye nga tosobola kulinnya wansi awo obwinja bwekuyingira buyingi kale Lutalo kakati wetutegeera nti abasajja bano ga kituufu budoza bakola bukozi byobwo netandika n'okumanya kampu zaabwe gye ziri ate olwo NRA emirimu tuddamu bakubira ebyokugubagana mutubagoba otono netuddamu bayiga ate buyizi nga bwe batuyiganga eno akati waliwo n'abamu ku banayiki nga wokimanyi waliwo abaakiraba ne bannaffe kati bannayuganda bakiraba kubanga kati oli avuga emmotoka nakugamba ngenze eggulu neffe okuva mu 87 86 ng'emmotoka wadde 10 tezisobola kuva Kaluma kugenda ggulu zimala kubeera 8 ne baleeta ezaffe 30 ye convoy kuziwerekera yabayeekera kuziwerekera ndi nga bajja zikuba kuziwerekera naye kati kikwewunyisa omwana anywa amafuta nga nti ngenda wala ugenda wa nti ngenze eggulu n'agivuga nadda kwegamba nabo bannaffe baali twebaziza nti twagezaako akati munetandika operation ezo lumu mwananchi ajja atugamba waliwo faamu emu bayitawo adaka faamu eri mayiro nga 18 kuva mu baraki so abasajja batuuka eri eryali ettale ng'olabanga wonoolaba Kampala n'emmoloka zidduka balinamu emakubo bannange kakati kwolwo basindikayo koyi zaali 2 ezasooka basindikayo sikoyi ne bikoyi entusigalawo nze nalimu ekoyi nesigala oba twalina efkoyi twasigala koyi nga 3 oba 2 katugenda okuwulira ng'ekiri eri abasajja nga bali eri bayitirivu kuba abaana bakuba amasasi ne gabagwako ne batandika kujja nga babafunza bufunza bakwata kati ngaffe omanyi ffe amajenze nenyumiriza mugange gemmanyi gano agafa ag'ensiko go gaali magye tegamanyi na gano gaali magye kubanga mu dakiika ezo twasobola okugenda ffe twalina koyi ne bayongerako ne bataliya bayongerako bayali 27 ne tulumba awo twalina osi wa sikoyi bamuyita adaga Kirama najjayo pisto kituufu Kirama yalina eddagala era tokananga kuma twamutumuzamu emundu abana kati nganze nalimu kwegamba manyi ge nalina nga nsobola kuba zino emundu zemulaba ezabujjo nga zemulaba ku poliisi ze tutayise MG naye waliwo abalinema kwegamba babali abavubuka nga balinangawo nolaba RMG oba ogitegeera ezo zolaba enneneko ezo naye nga tosobola mukubasa Kirama ku mubiri era najjayo pisito nga tulaba natta osi wa sikoyi bamuyita abananga abandaba awe bamunda bandoza komanda omujike bamuyita odaga yali osi wa sikoyi n'amukuba amasasi n'agwa nadda mu lwandoova ye nga tukuta omundu ngankaaga obwafe obutono tumamirira emmotoka naye nga tusobola mukuba sasi ku mubiri n'agenda olutalo lutandikira okuddamu kwe kujja nga tutegeera bano bakomanda omutwe yani yekoni
bano bo baali bakomanda bukomanda naye nga koni olutannawulikika ate okuwulikira mu ggulu baali bano bagundi ne Vincent Oti abo nga tumanyi nga omumanyi obanga ewaffe nti nga onoogamba nti mawokota nti ndoza bayekera bali awo nabo so ekintu baali bakirusenga kiwanvu gwe ate ekyo kyewuunyisa omuntu omugamba nti oli yava mu mmotoka n'ajjayo pisito nakuba osoda nakuba omuntu abakulembedde mwena abaleka twali nga omumanyi omunaweera ku lutalo ngono osi komanda kati tena walinga mmotoka wali kakati ndowooza ekikola omanyi omusirikale yenna obaki okujjako ffe twali bazibu buli kimu neewuuzika ku ffe omanyize kyemmanyi kyenjogera ffe nga tulwana paka kwasembayo naye amagye gonna kubanga walaba agobote brigade yito joku olwafa bwati emundu bazikwatanga nkumbi naye ng'ate oli naye abadde muntu komanda era emmere naye alya mmere musajja nga gwe talina kyakusinga kiryawo kinene kakati ndowooza yayagala akube osono kudemulayizinga mitima gy'abanu okuva wansi baprivate bakopola bakomanda abatoototo naye ate era tetwasobola kuponduuka kubanga era twagenda mu maaso ye yawezidolinga amajege naye tugakuba naye ekintu ekyo kiyinza okuba ekituufu kubanga betugamba wano nti nerakwena yenkozesa gye yakozesa abantu nga balowooza nti alina ddagala nti ne b'omukuba mbu balina bye beesiiganga nga bagamba nti ne b'omukuba amasasi tayitamu n'abamu ne bagoberera nga balowooza nti kituufu kati bw'oŋŋamba nti oyo yajjayo pisito nga ne bw'okuba tosobola mukuba oli ayinza okyewuunya nti ddala kisoboka naye atukusaidizaala kwena ate engeri northern gyeri nnene tetasobola kukubakula kwena naye nga waliwo okugamba nga woolaba wano ewaffe newagamba manyi ebintu ebyo ebyekinansi olina kugamba pasita gundi akola nti ate ono omusamize gundi akola kati bwe bityo naye nga nze gwenkakasa kirama kubanga kyonna kiraba nze nnyumya ekintu kyentunuulira nga twali mu field bayitawo adaka faamu twasanga koyi zaffe bbiri bazeetoolodde weebati abasajja bitandise okugamba okelo funga kyefu kikawuye na mukono netuyingira nga enforcement nitukuba abasajja abo paka wetutuuka awalinga oba wewalinga boofiisa kuba tubabakuba nga onoolaba ebisawo ebyomupiira nga 3 olutukwa ku kagurupu akalala akabondo kirama we yali yajjayo pisto nga tulaba anatta odaga okiwa sikoyi nemukuba ye n'agenda ye n'alinye moka n'avuga n'agenda Land Rover alina kanduva buno obumpi oba kekakyaku simanyi babitanga bwa V8 kali kampi waliwo ne bwali tasimanyi V6 mumpi nnyo bwali mumpi nnyo naye tukigange era tutoba na bano ne tubawangula era bangi baafa